You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Ntukayo wamalene musingo kale olwokuba twalina amazzi tulina ennono y'amaanyi eyetololera ku mazzi, tulina ebika ebirina ennono ezitambulira ku nnyanja ng'ekika ky'omutima. Noono muto wange abayita muto wange kuba wa mutima. Era ekyamazima ffe ab'omutima ffe tufuubira Kabaka ebyennyanja. Waliwo emmamba, waliwo envubu, enkejje, ensuma, enkusu n'ebika ebirala bingi nnyo birina ennono ezaabyo ku mazzi. Era Buganda alina eggye ery'oku mazzi ne bayita empingu eyaduumirwanga Gabunga, kyokka nga n'abatali bammamba mu mpingu babeeramu nga bano ab'endiga. Empingu ya Kabaka Muteesa olubereberye yalina amaato agaali gasoba mu 1,000. Mu kunoonyereza kwe munaakola mujja kizuula, yalina empingu, yalimu amaato agaali gasoba mu 1,000 mulamba. Era amaato ago gaagobanga ku nnyanja okwetooloola nnyanja Nalubanga, ng'era waliwo avunaanyizibwa buli mwalo ku ludda olwo olw'empingu, kubanga Buganda yabanga yeekuuma abalabe abaayinzanga okuyita ku mazzi. Ate mwana wa Kabaka Muteesa olubereberye, Kabaka Mwanga owokubiri, yayagala nnyo amazzi. Ye n'empaka z'amaato yazeetabamu nnyo. Okuva e Munyonyo n'agenda ku kizinga Bulinggugwe. Era ne mu butabanguko obwali mu Buganda yawumukanga n'agenda ku kizinga Bulinggugwe nga yeetaasa abalabe. Ekyamazima n'ennyanja eno okulagira esimibwe ng'ayagala egende yeegatte okuyita awo Munnajja Nankuuli otugire ddala eri e Munyonyo, aleme kutambula nga avudde ku mazzi, ajja ddala ku mazzi okutuuka ku lubiri lwe wano e Mengo. Awo nno mukoze bulungi okutongoza empaka ku nnyanja eno. Mwanga yasimisa kubanga amazzi n'emizannyo gy'oku mazzi gyamusulanga ku mmeeme. Njagala nnyo okwebaza ssentebe w'akakiiko Ben Bisaga, muzzukulu wa Nnakugera Kakeeto, olw'okussa amagezi mu nteekateeka eno nga mutandikira mu kuzimba amaato aganaavugibwanga. Nasoma akatabo ka Katikkiro Charles, era Oweekitiibwa Sserwanga bwe oyagala okwongera okumanya ennono y'okukola amaato, ennono z'Abaganda ogyokasome, ojja kulaba bino mwami Lwanga byatubuulidde wano. Lwanga Mugerwa mu katabo ako mwebiri bingi. Mbadde simanyi tukyalinayo abantu abamanyi ennono zino ez'okuzimba amaato nga bwe mpulidde mwami Lwanga ayogera, era neewuunyiza. N'amanya ag'ebitundu by'amaato Amaganda ne bagajjayo bulungi, kizaamu nnyo amaanyi. Neebaza enteekateeka eno y'okussa amaato ku mutendera gw'ensi yonna.
amateeka gakoleddwa tugawulidde mu Buganda ne mu Lungereza era ndoza muwaddeyo obudde bungi okusitula omutindo guno nga ssentebe bwe yayogedde tewali muzannyo gukula nga tegulina mateeka ate tosobola kweterawo mateeka ago wenga bwoba oyagadde mu muzannyo tokolaba mu mupiira FIFA byetugamba byetugenderako era bwe tubaala okusitula omuzannyo gw'empaka z'amaato tuteeka okuba n'amateeka ate ffenna ne tugagenderako. Edda eyo abantu bajeregana emipiira gy'amasaza omuntu asamba obubi bagamba nti asamba gw'amasaza bwe yakolanga paasi enfu nti eyo y'amasaza kubanga gye gaatandikira eyo emabeganduza tebaafa nnyo ku byamateeka y'enjogera ya Ndeeba. Omuzannyo guno gulwadde mu Buganda ebbanga ddene naye tubadde tetulina mateeka kingdom oba obwakabaka bwegakakasizza n'eryato eriri ku mutindo ogwo gwennyini ogw'okuvuganyizibwako. So leero Katikkiro akikoze, eryato litongozeddwa, amateeka gatongozeddwa n'akabonero kennyini ketujja okuba nga tukozesa yonna gye tunaaba tulaga omuzannyo guno. Omuzannyo guno gugenda kutandika nga 3 March tujja kubeera bunjako mu Mawokota mpaka zino. N'olwekyo twagala bannaffe baganda baffe abantu bonna abalina okumanya abalina obuzaale ku nnyanja basobole okwetabamu. Ekyo kyekigendererwa ekisookerwako amaaso naye nga Ssaabasajja Kabaka bw'atulungamye omuzannyo guno buli bakontanyi baba 10 tulinako abaziiza okufa okuyamba nti amala batambula bulungi. Walonda beddinga sika